Ezeza konti embozi y'omukulu gwe bayita Bajjo oba oyinza omuyita Mukasa Alfonsi ayaya ng'azaalibwa mu katundu ke bayita Bajjo abategeera obulungi sayidi z'emukono eyo omukulu gyesobola okuba ate ng'ava oba wali sayidi z'eyo seeta omukulu Bajjo eggombola bagiyita yeggoma ndowooza omuluka ye seeta ekyalo bakiyita Bajjo mu Mukono district omukulu ono yasobola okuba ate ng'ava bangi mumutegedde mbyabivulu n'asobola okuba ate ng'atambuza era erinnya ly'ekyalo kye yasobola okuba ate nga alyetuumira ddala omukulu gwe bayita Bajjo olunaku olwa yasobodde okuba ate ng'ategeeza Bobi Wine yategeeza ntulirabira ku bikolwa byabwe akadde kano ngenda kuba ate nga nkuwa emboozi eno owulira akadde kano gw'ojja okuba ate ng'otegeeza omukulu Bajjo akadde kano Soko ulire ensonga eno nzije omuntu ayagala obufuzi oba olina okwagala abalabe bo oba olina okwagala ennyo abeeni be bagenda okukuyamba Bobi Wine ekoboko gyali Bobi Wine ekotido gyali Bobi Wine bamugamba nti Uganda bakikyusiza kamoocha kukuba nkuŋŋaana na Facebook press conference oba yagala kubeera president wa Facebook tumulonde nze wangamba ye nze Bobi Wine ye president wange ku Facebook si president wa bannayuganda ku ground ye kati alowooza okubeera ku Facebook n'asetinga bikaddama bituvume omwezi ogwedde nakola ka video ompulira nga ŋŋanda president Museveni otuza mu lockdown Bobi yatuma abaana agamba oyo Museveni amutume abaana bekalakase kakati gwatya gwa atasobola nakukiriza abaana agenda kola action bogenda kujjako Museveni gamugirako kamoocha mu meeting z'okuba nze nakigonda soko okubukira boyo nti ali mukawani yali erira community way yayuga giyitira ku Facebook kakati go anfuga bino nvudde byogera nze kutaasa gwanga kubanga mali akintaasa gwanga ono omusajja Bobi Wine ali mukawanike mugenda malosonda amudomuda yadduke abagambi agenda bagamba naye bampabye nade siina muntu aya basi ye mukulu Bajjo tulirabira ku bikolwa byabwe omukulu gwe bayita Bajjo alidde mu Bobi Wine olukwe nga bakatwala basajja mivule bongeddeko omukulu gwe bayita Bajjo abadde ayogera ebigambo ebitiisa n'ogamba nti ono anaakola atya gye buvuddeko yali agamba nti mayinja yali awulira naye ate nze nga Bajjo babitekisi sisobola kwenyigira mu kusirwaza bannayuganda teri ssente ziyinza kungula ngende kadaala batandika okugamba abantu nti gavumenti gye mbadde envumirira ate kakati kitegeeza ate mbanfuuse muwumba tuutu mbanfuuse musiru olw'olugero oluzungu olugamba an intelligent enemy is better than a foolish friend ati mayinja mutwalanga mukwano gwaffe omusiru ate mayinja guba musota gwennyini okwambala eddiba lyengo noweefuula malayika kati mayinja ate gwe musota gwe tulina okukuba guve mu people power mayinja akuba kiyita kicks of a dying horse ali mu kusiriwaza abantu okubala aya baasi yabigamba mayinja akadde kano gyagenze wulira Bajjo akyayogera naye nina ebintu ebiza binyiiza nina ebintu ebinjangalanyiza obwongo nganze Bajjo abadde mu struggle ebbanga ddene gwe omuntu alaba Bajjo saawa zino njagala osooke weebuuze abaagala okukwata obuyinza bakola bino wammanga omuntu gw'ayagala obuyinza si kwogera bwogezi si kuleekaana buleekaanyi si kutiisatiisa obuyinza bugirako actioni obuyinza bugirako obwagazi omuntu olina okweteekateeka okulaba ng'ogenda mu buyinza people power FDC DP Jema ye mukulu oyo Bajjo alangidde Bobi Wine obunnanfuusi n'obutaagaliza n'enkwe abadde ku TV ekiro kyaleero agambye bw'ati abakolimidde ye mukulu Bajjo ng'akolimira aba people power nti bamuvumye we bategedde nti yalidde n'agamba nange kankole ki nabina abyogedde bakuvumye ese mbona zifumaalize zindisa birungi byakoze byali bisasu tula wano Bajjo tula wano Bajjo tula wano tula ate nsinze na kuvumye kanumala kumula mu masomero banyo awakanya sente amaanyi sente ina amaanyi omukulu Bala muwuna akakasa nti Bajjo mwana wa wakakati Mami Bajjo nzize mugamba buli lunaku nti Bajjo group gy'oli mu nvumi toyina kubeera mu group nvumi kuba kati Bajjo ayina abaana 7 yes abawezi 7 Bajjo we namugira owaabwe emukono e Bajjo yali akuba amatafaali nali nzimba naggulu Bajjo buno bonenzo bwali bukuba amatafaali ne mundetera amatafaali so namugambye ogaggawadde naye ejjukira gye wakola ki gye wava oba osobodde okugaggawala mulembe gwa Museveni ye mukulu Balamu ng'akakasa aha gye buvuddeko ndowooza omukulu Bajjo ye yali yavaayo dda akadde kano mukulu wa Bitex asirise
katulinde ekijja. Balamu yategeeza gye buvuddeko mbu baali adda ssente miliyoni nga 9. So mwami Bajjo, mwami musimbuzi Abitex, abasajja abo nkola nabo mu bivulu ne badde waka nga balina miliyoni 2, miliyoni 10 bavuma Museveni bonabona buli omu Abitex yafunako akawumbi. Oyo Bajjo yali afunyeko miliyoni 2 ne juza akyabanja Amelia Chambada gamba banja Amelia Chambada naye amubanja zanya Amelia Chambada ineze kuwe zona za Museveni. So bavuma Museveni wano ku TV ekiro ne bankubira Balamu lya mutwalo wa Museveni. Aya basi bamututteyo Bajjo naye yegasse ku basajja mivule. Nena bino Bajjo yabyogera wadde yonna agenze newulira. Ogano berawo negwogere bigamba twala serious. Nebiri serious sirimu. Kyogamba State House eyawayiriza abantu. Etegeza State House eyitaga. State House yavayo ogwokola mu State House. Mpuliza. Omuntu yenna yaleeta ebintu bino bina bisaasaane yali mukulani. Bajjo event. Era sibyegaana. Bajjo event. So fast and information. Area process. Simanya ate gundi ya Museveni elimba nga ate go nyini kakati obeera nga muzabuza bayinja towegana kubanga kulya si musango oyine dembe nalya uliriza nga kikulumanya kubanga zibanga mbana nga tekinuma nza atali anga mungamba ati nalya ngamba gama kalwaki ko kikuluma n'okyusa ne kala. Aya basi ye mukulu Bajjo obudde yali agamba nti mayinja yalya gye buvuddeko wiiki ng'embadde bakekubisa ekifaananyi ne Bobi Wine n'omukulu gwe bayita Abitex nga bagamba bo tebaliva mu people power. Nabino yabyogera naye kuba kuntuga naye kuba kufanga mbona naye kuba kuntemako mutwe. Balamu yali mabega ekigambo people power kukiwandiisa. Nina document gye njo okuliviringa nga bali basaba Balamu obuyambi abavubuka abakikola namana agamba approved n'aba approving n'abawa sente zakikola. Naye n'abagamba kiwandiise ng'ekibiina ky'abakadde. Balamu tali munga direct naye ya sponsoring project yakolebwa. Balamu balowooza nti Bobi Wine people power kyamanyi okusinga Bobi Wine. Fa abantu wagira Bobi Wine ng'omuntu yakikola kati alabe ekintu kimwokyezza bayita okubuguma aba. Ye mukulu oyo gwe bayita Bajjo yafunye price tag. Omuwendo yagufunye omukulu gwe bayita yafuna ekifaananyi ng'ali ne Bobi Wine awo nno gye bayita price tag nesobola okuba ate ng'agifunye. Ayaya agambye mbu people power evuma buli kadde. Ategeezezza nti people power teri ku ground wadde. Naye nina ebintu ebiza binyiiza, nina ebintu ebinjangalanyiza obwongo. Nganze Bajjo abadde mu struggle ebbanga ddene. Gwe omuntu alaba Bajjo saawa zino njagala oseke weebuuze abaagala okukwata obuyinza bakola bino wammanga. Omuntu gw'ayagala obuyinza si kwogera bwogezi, si kuleekaana buleekaanyi, si kutiisatiisa. Obuyinza bugirako actioni, obuyinza bugirako obwagazi. Omuntu olina okweteekateeka. Olina omugaati ye mukulu Bajjo akalulu kagenda kunyuma. Wona wosizira okuba ate ng'owuliriza. Bakuvumye nnyo. Ese mbona zifumaaniza zindisa birungi byakoze byali bisa. Tuula wano Bajjo. Tuula wano Bajjo. Tuula wano. Tuula awo. Ate nsinze nakuvumye. Katumala kuwumula mu masomero. Aya basi. Hello. Abba niwe batuwe. Kale nyabo. Leshami mechanic. Ekikolimu ky'enkoko tekitaka munye tujja kuwangula. Hello? Abanikiwe balokubereza. Ensebo. Inayo ntugenda kuyitawo naawe. Nzirudde kakuto.